eno katugitandike nakamwenyu nzikiriza kutunule ku bintu byotalabye ebulange oba byotalabye ebulanga awo moments eziri serious zewabusiza amaaso ebifaananyi ebyogera gwe biwabusiza amaaso omanyi mwe mugenda ne mulowooza nti abantu abamu boogera nga bamaze kuwasamya bumwa bwabwe mulimu ebifaananyi ebyogera photos that speak volumes nga just omuntu abirabyeko just likitwalamu kasensa akalala okutuuka ku level. Lwaki njogera bwe nti abeetegereza ensinkano ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'Oweekitiibwa Katikkiro olunaku olw'ejjo mujja kunjulira nti era vibe ebadde endala bw'otunula ku feesi y'Oweekitiibwa Katikkiro okuva wabareceivingidde mpaka wabasiibulidde eyawukanira ddala ku mulundi leader of the opposition n'omukulembeze waffe lwe baasemba ogendayo. Njagala ompulirize bulungi wabula nga mumpuliriza bwe njasi njagala olabe ebifaananyi ne vidiyo. Oweekitiibwa Katikkiro olwaleero abadde musanyufu ak'ensusso okurisiivinga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ate bw'otunula ku mwenyewe kagujje kabejja kawagi His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'otunula ku feesi ye musawa twabadde musanyufu. Mpulirizamu oyo tamala gasanyuka nga si musanyufu. Fe abamumanyi tumumanyi. Tamala gaba fake smile. Era ne bwaba simayirinze nga tasimayirinze omulaba. Tumanyika kintu ekya nti ye open book teyeekweka. Era akaaso kano tukamanyi kano. Olwero manyi lwaki kano akaaso tokalabye. Simanyi kyabaddewo. Era simanyi nti wabaddewo talks emabega eyo. Naye kyamazima kiri nti nze ng'omwana wa Buganda kyendabye kinsanyusizza Oweekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga. Nzikiriza kugambe nti ffe tetuli babi. Si tumenka always. Naffe tulina bye twagala from you our leaders. Tulina bye tubasuubiramu. There is a certain level kutubasuubira okubeera, a certain level of understanding of these matters of our country. Tetuli banyiivu. Ekyamazima kiri nti eryessajju lyomu eriri wano naffe lye twagala. Twagala nnyo oyo mwami mu receiving like that. Kuba ekyamazima kiri nti oyo bw'aseka tuseka kati. Oweekitiibwa Katikkiro nzikiriza kugamba ebintu bino nti oyo mwami bw'anyiiga tunyiiga as a country. Era bw'anakuwala tunakuwala. Ennaku zino oyo mwami bwe tumulaba ne feesi erisaadi naffe ennaku zaffe zifa. Regardless of where we are, ennaku zifa. Nonsanga nga nyiize nga sinyize ku kintu kiri personal, nga nyiize kuba essuubi lya Uganda linyiize. So kati ebiseera ebisinga Oweekitiibwa mujja tusonyiwa oyo mwami bwe tumuwulira ng'alinga omukosefu ng'ate abamukosa baffe ekyamazima kiri nti engeri gyekiri nti ye tasobola kubakosa abaana bamaliriza babakosezza. Naye nga tuli bantu balungi ate n'abakuzibwa abaagala obwakabaka baffe bamanye ennono, naye ate tuli abaana abaagala Uganda eyawamu etugatta ffenna. Uganda, nze omwana owa Buganda, owa Busogo, owa Kyoli, owa Nkolo, owa Lang'o, owa Teeso, gye tugenda okusanyukiramu ffenna nga tuweŋŋana ekitiibwa. Uganda nga rule of law kye kikulu, si rule by law.
era sebo ekitibwa nzikiriza nkugambye nti waliwo omusajja yaleeta yakatabo mu bintu bya lubirirwa okuleeta simanyanga reforms. Nzikiriza nkugambye ebigambo bino ow'ekitibwa Katikkiro. Omanyi lwaki for your nonsense onsonyiwa omuyita nonsense tetumukulembeza? Kubanga tukimanyi ekitereza eggwanga kiri ekintu kimu bwe kiti. Senga wabeerawo rule of law, teri ggwanga ne weribeera linaku litya litasobola kukulaakulana. Teri kitundu kitasobola kukulaakulana ng'amateeka tegayina gwe gavunnamira. Nga ffenna tuli accountable eri amateeka g'ensi. Nga ssemateeka etukwata kyenkanyi. Assessment time. Omwami n'omuyita Jeno Bitokote akoze video eno ng'alambula engeri okukyusa obukulembeze mu ggwanga Uganda. Bino ebibadde ebigambo bye nti akimanyi bulungi nnyo nti buli opposition ekolera President Museveni nti era batali Kyagulanyi Ssentamu government esobola kutambula. Amwai communicating wala n'agamba bw'ati nti Kyagulanyi wali Ssentamu alina byakoze era bakkiriza nti basiima naye mbu nga tanneemala Musa akkirize bw'abanga alemereddwa okujjako Jeno Museveni afune omuntu gwasimbawo mbu bo babira balaba Luzzi nga sinneeyongerayo. Munjukira video gye nabakolera emabega ngambagamba nti Luzzi ono yali yakajja ebiseera ebyo nenkola video nembagamba nti nze instincts zange zindaga nti Luzzi yeegwanyiza ntebe nnene lwakwogera bigambo bino era nembagamba nti nno atambulidde mu footsteps zezimu ng'eza Kyagulanyi. Luzzi okujjira ku independent tekitegeeza nti teyalina kibiina gy'ava. Omwami ono mu bigambo byagambye bwati Jeno Bitokote nti Kyagulanyi afuneyo omuntu oba si kyo Luzzi kubanga nti ye bamulaba Luzzi yasobola. Mpuliriza bulungi Abannayuganda bwe buzibu ffe tulina wano eno mu bwongo. Njagala kubuuza ekibuuzo Jeno Bitokote, lwaki Luzzi teyeegatta ku Kyagulanyi bw'abanga ebirowoozo ebirungi byagala okukyusa obukulembeze? Mpuliriza bano bulungi ebigambo bya Luzzi njagala kuwa assignment eddeyo biwulirize bulungi n'obwegendereza. Luzzi tayagalangako bukulembeze kukyuka, ayagala kukolera mu bukulembeze. Kankuwa ekyokulabirako Jeno Museveni mu gavumenti ezaaliwo yali Ministry of Defense. Lwaki teyakkiriza kukolera mu gavumenti ezo wabula yayagala ye akyuse obukulembeze? Kitegeeza nti gavumenti zaali zitambula bubi naye kati Luzzi ayagala kukolera mu gavumenti eno. Ne wonoobeera mulungi otya tosobola kutereeza ebyo ebiri mu gavumenti embi. Oyina kulwana gavumenti kugijjako osooka otereeza ebyo kubanga system yo gy'oba ogenda okuleeta ebeera mpya nga tekwatagana naye abantu. Oba oliawo nga mugenda mukyusa bukyusa nkola system. Amwai communicating kati Luzzi ekyo takirina nti kyakukyusa bukulembeze, ayagala kukolera mu bukulembeze. Muwulirize ebigambo bya Luzzi mudembe ulize bulungi. Mwami Jeno Bitokote era agamba bw'ati nti mu kaseera nga kano nga Besigye ali mu kkomera Abannayuganda ebandi badde baganira ebyokulonda ne bagamba nti nedda tetujja kugenda mu bululu nga Besigye ali mu kkomera. Ebigambo bibadde birungi nnyo naye Jeno Bitokote njagala nkuwa assignment namba 2. Genda ku Google owandiikemu BCD that plan otulemba committee member oba Besigye teyaliiko. Bw'onoomala kuva ku committee member olabe key points enkulu ebigendererwa byali ki eri Abannayuganda n'eggwanga Uganda. Eyo tuve tudde ku Luzzi bw'otinkiza. Luzzi bw'abeera nga ebirowoozo ebirungi nnyo era nga byagala okutwala eggwanga mu maaso. Lwaki ye teyeegatta ku Kyagulanyi? Secondly, lwaki Luzzi bw'abeera ku zi interview omudumu agwolekeza Kyagulanyi? Njagala mbuleyo olunaku lumu Kyagulanyi Robert Ssentamu omudumu bwe yali agwolekesezza ku Besigye ng'amuyisaamu amaaso nga Luzzi bw'ayisaamu Kyagulanyi amaaso. Awo tuba tuli ku mulamwa gwe gumu. Lwaki obwongo bwaffe tubulowooza ne bugenda ebuziba? Okatagadde akantu ngako Mr. Bitokote. Ogenze n'okomyayo ebigambo bya Kyagulanyi byayogera mu 2021 nti simanyi mu binkwasa. Kituufu yabyogera era tasobola naye kubyegaana. Naye the question is Kyagulanyi bamusibire bakanga obulu buwedde Abannayuganda mwayimira naye. Oba mwakola ekisoboka kyonna okulwanira ensi yammwe. Tewali naye Kyagulanyi bamukwatira Luuka Abannayuganda temwayimirira Kyagulanyi ne bamuta. Kaka that is a simple logic. Kyekyakulema ffe Abannayuganda kati omugugu tugutikka muntu omu. Kyagulanyi has done a lot. Teri muntu agenda kudda okukola bye Kyagulanyi byakoze olina waalijja nga akola atya. Kubanga Luzzi footsteps zaage otambuliramu ze zimu naye atajjonkera. Ontegedde kati akatosobola kukalowoozaako. Rich rains blood all people. Ngenze naye tufumintirize nnyo. Nze sensa y'omukaaga Mukama yagimpeesa 2. Sigyevuma. Fumintirize obongo ali nga bukola nnyo.
Kyagulanyi azibudde abantu bangi amaaso era nammwe aboogeresa akakano temwandiyogedde singa si Kyagulanyi kubanga amaloboozi gammwe gabaddengawo naye nga gali dormant nga tegoogera nga naye ofuzi tembiteeka tembinoonyerezaako.